na nyini kabiyonje tambula nkwetaaga wano muzeyi nga tonnabaako kyokola kyonna nkwetaaga otuuze wansi engalabiyo ne famire yo yonna mutuule wano mbeetaaga olwaliro ngenda baatulira Janet Kembabazi nkwetaaga no ku video Mama Njovu Enterprises njagala wano Felix Kulaije oba Felix Kulimba nkwetaaga wano Felix Kulaije nkwetaaga wano netaaga wano Enanga Fred nkwetaaga omwegezi wa police Daily Drinking General nkwetaaga wano oba Daily Drunkard General nkwetaaga wano njagalako Karekezi Kayihura wonna woli bakuleete wano Karekezi Kayihura nkwetaaga wano Deni afanda ngume nawo nkwetaaga olete ngalabiyo abasigadde mujja tugoberera njagala bana Uganda mwenna mbetaaga ku video yene bagibasaliremu ekikutto obudde kinaatera obbuta nesaagala mugendere mu kavuyo kubanza omulimu gwa kutaasa gwanga na buli basobola kufuna information bagifune ne mutasobola kufuna ku TV bwe mbalo batuma abantu abo njagala bana bya bufuzi bonna bayita bali okuddo oluvuganya nga ine ekifo mu parliament nenga atula ku luddo oluvuganya namwe mbetaaga wano akaloozo kaleo kagenda gye muli mwenna abagamba nti muli ku luddo oluvuganya era kankatandikirewo butereevu akaloozo kalero kagenda genderi mwadda byabufuzi mwenna nga mutuula mu parliament ku ludda olugamba nti luvuganya government akaloozo kano kammwe omukulembeze waffe omulonde nkutumiddeko nnyo His Excellency the President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu wabali mulimi gyokulabira kutambuza struggle kansubire nti oli bulungi kana akaloozo njala kagende mwenna aboludda olugamba nti muvuganya muli ku opposition nga era mpale mutula ku side nobatumiddeko bakabulaza mwebale kola mbuto mwebale kuzimba mwebale gula watoka ganjawulo mwebale kwepicha mwebale kuongera ku family zammwe nga musinzira ku sente muwo mosolo ninga mwebuzabuzanga bafuka banaba buli jobe twogera ne tugamba nti abanabya abufuzi basinga okutegera nabaga teri mu nabya abufuzi nga ali mu Uganda nga ali ku oluganda oluvuganya nga tayina de kyali ataddewo kye bayita resistance obokkunga nabanga ategera bwe bategerera koddala kana akalawoozo kagenda gye muli bakulu njagala musooke mweteeke mu kiti eky'abanna Uganda abakera ku makya najja n'asimba olunyiriri najja n'akulonda ng'alowooza alonda omuntu agenda omukiikirira kumbe awo kuwadde omulimu gw'otagenda kuddamu musasula gwe kennyini mu kalowoozo ka leero member parliament aga tuli ku ludda oluvuganya ne muggulu waliyo opposition nembala neesindikibwa ku nsi kati njala kubuuza kiki ekikutuuza ku ludda oluvuganya mu mbeera y'akazigizigi eri mu Uganda ng'eri abasula enjala eri abali mu kufa eri abali mu makomera eri abakola ki ng'essaawa zino muyina opportunity esindiikiriza yose erinaavuduka emisinde nga nabo gisimufungize mwetuddeko teri wadde agamba nti nze kangende entayiza egindi nkumekuma abantu basituke mulinze Kyagulanyi musajja wattu nga n'eddoboozi kati lifudde kubanga ayogedde akooye mubwegezezza embuto muli mu parliament mutudde mwenna mulinga bamaamira amagi wenjagala babuuza mukolera ani bakulu omanyi teri kintu kiswaza mugagga ng'okusesema entula ng'abadde mu basajja banne yeewana nti nze nina ssente nsiiba ku nnyama nze siri munaku sirya ntula sirya bbiriŋŋanya wallaayi aba ali awo ng'atudde mu basajja banne n'agenda atanako entula kiswaza kati mwenna abagamba nti muli ku ludda oluvuganya nga muli mu gavumenti muli mu kutanaka kati entula ng'ate muga nti muli mu opposition lwaki njogera ekigambo kino buli parliament erako enjuyi bbiri oluuyi olwa gavumenti n'oluuyi olugivuganya oluuyi oluvuganya gavumenti lwe luuyi oluba lwagala okujja gavumenti mu ntebe lwo lujje luleeta engalabizi yalwo zituule mu state house lukolole bannayuganda naye ngenza okukola okunoonyereza nga luno oludda oluvuganya ate munange teruvuganya lukuumirawo omusajja abeerewo kubanga bafunawo omugaati abasajja bo babeera ku TV babeera maka gabwe ne bavuma abakyala mbusime banneekolera gyange kati njala bagamba officially bwe tuba tunoonya banneekolera gyange super be basajja n'abakazi abali ku ludda oluvuganya be banneeko abatuufu tosobola kuŋŋamba nti omuntu yakira n'akulonda ng'olaba omusajja akedde ku makya asula bweru akola country tour akuma abantu bazukke nti obudde butuuse
gwengo oli mu meeting ekiro n'emisana muteesa buti mugenda okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gwewunya basajja bano obwongo bwetukola lunaku ki njala tegeeza eggwanga musajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwetoolola eggwanga ategeeza abantu nti yessaawa tuggyeko omumpe be tweddiza ensi yaffe ng'abasajja baga nti bali ku ludda oluvuganya ekiro n'emisana basula bali mu hoteeri basula mu conference basula mu State House kunoonya butya ate bayimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nakusala ntutto ngeri ki gye bagenda omujjawo kubanga kisooka abajjeko femu abajjeko following abalemesa akawobo ke bafuna kati njera kubuuza go musajja ne mukazi wa twaga nti ku ludda oluvuganya era nga pale mitula ku ludda oluvuganya njera kubuuza gw'oli omuntu ombooti ne famire yo bagenda kuwa ssente ozigule ettaka eka ne eka ozimbeko amaka ovuga emmotoka era ng'olina privileges olina health insurance olina travel privileges okwetoola ensi yonna kusayina woweeyagalidde naye omuntu eyakulonda ali nakapiripiti ali ekyennamukaaka omusuubira nti ezo privileges azirina tazirina kati gobo onogaggawalayo n'ayavuwala kiki ekigenda okuddako yennyini bw'anaabula ekyokulya n'abulwa n'eddagala yagenda okutuula mu busiko obuliraanye amaka ago batandika okunoonya buti bagenda okujja kufamuyo okubbako embuzi okutema amatooke go n'okuyingirira enjuyo nga banoonya ebyokulya twajja mu byobufuzi bino si byakufunamu kubanga ffenna tetulowooza ku ssente mujje endowooza yammwe mu bulaketi ya ssente mugiteeke ku national level kubanga all we Ugandans we are all on the same level member of parliament basindika tuteeseza so si kutwefulyako nti muli baakabi gwoyisaamu olugaayo olwalero gulwokubwatuuka oli mu parliament oli kansala oli chairman LC5 oli maybe ki nga gw'omulese wansi aboneebone yagenda okutuula mu meeting batandika okuteesa balumbye batya amakaago okugyamu emmere okufuna amazzi n'okufuna eddagala ffe kyetugamba nti ffenna tusitukire wamu tukwatire wamu tuggyeko omusajja ono buli munnayuganda asobole okuba nga afuna mu ntuuyo ze n'okufuna mu musolo gwe n'okufuna mu byobugagga by'ensi ffenna bye tuyaayaanira kubanga Uganda esobola okuliisa abantu baayo esobola okufunisa abantu bayo emirimu esobola okubeeza abantu baayo mu ngeri yonna esoboka nga tewali muntu yenna gwe yeewozeeko ssente naye basajja batu mwetuddeko mukeera mu miitingi akasajja nga kalaze amaanyi ne bakwira amasimu mujje tugende eggaluga ne mutuula eggaluga akasajja kano tukakoze tutya kati okakkakkanya amaanyi akasajja kaleesa amaanyi ogatunasigala mu parliament katukoze tutya ne weewuunya mwabaga nti mwaga simanyi nakumanya lumu nakolako video emyaka giringa ena emabega nali ne muganda wange oyo Sudi Magezi mwenda gwe muyitako jjo mugezi ne mugamba eggwanga eryokukyuka eri abantu abalina okufa Uganda eryoka ekyuka statement enjiddamu nali ne muganda wange oyo Sudi Magezi gwe muyitako jjo mugezi ali Ireland ne mugamba eggwanga lina okukyuka waliwo abantu abalina okufa and I was meaning that point and I stand with that statement tosobola kuŋŋamba nti bwe mbanga muli ku ludda oluvuganya ne mpale mutula ku ludda oluvuganya essaawa eno si ya mawuti pate mutulowoleze buli mu kibiina ki teweetaaga application egenda kwegatta ku Kyagulanyi no teweetaaga kolo nti jangu neegatteko nedda luye lwa munyindo okujja nga bwemugamba nti muli mu opposition naye nga mutudde mu butuuzi nga bwe tukimanyi nti mukolera Joseph bahabulwa essaawa zino mwenna mwandibadde nti buli muntu yazzeedda mu constituency ye ali mu kupika bantu kubanga mu kusookera dda strategy ya Kyagulanyi yali bweti yasooka n'alonda ba coordinators okwetoola eggwanga lyonna nga kyayagala nti bw'aduumira nga Spark buli muntu yenna gw'abalonza alina coordinating Abannayuganda bateekamu omulimu Museveni n'abopposition ne bakozesa opportunity eyo ne bagula yonna ba coordinator n'abamalawo both local and on international level n'atula n'agamba ati kampe kaadi zino nziwe bambi ba parliament tujenga ssente mu government tuzikozese mu activities okujja ku government bambi ba parliament ate bennyini batula ne Museveni ate okwagala okulemesa Kyagulanyi nabagamba nti mujjukire Nuupu singa yayiika dda okusooka FDC naye faamu bagikwatiridde nga tu-exposing enkwezenge zigirimu nabagamba mu video yasembyeyo munoonyeza omuntu yenna eyali mu DP block nga ava mu DP block ndajja mu Nuupu abadde ku campaign trail ya Kyagulanyi ali ku trail ya Kyagulanyi kutua
mumbuli bali luddawa tebali mu Kampala bafudde lwaki tebaliyo kubanga kyekiwayi kiri kye basomesako nti kyagala kuva kyagala kola break yo ku Kyagulanyi okitegeera kati bawulira bubi tugenda gendayo nenjagala bagamba mwegendereze nnyo ensi ebalaba meeting ze mutulamu okwagala okusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumutta zijja kubaddira kubanga oba oyagala oba toyagala Uganda eby'obuto erina okuzaala either ezaala nga bagisaze mu busazi mwana obanga egenda kuzaala mu nzaala entuufu ey'ekikyala gy'alina okuzaalamu ey'emirembe oba oyagala oba toyagala yo seeri ne mentality ne kagurupu kubalowooza nti baleeta abanyarwanda bangi nnyo abasobola okuvatekinga population ya Uganda no kati njala kugamba ne bewasomba bennyini yo seeri byamu kuba badde mu ttuwa ya Kyagulanyi abayitirivu boolabye no bitundu byakatambulako ensi ogenda gigamba ki goloza tebakumanyi nti obakozesa bukozesa nga kabuyonjo era bakimanyi kale ke kabadde akaloozo kaliro buli muntu weetereze ng'obudde bukya tugenze ku Kigulalogi ekigulalogi kino nakyo lwalalo tikigenda kubeera kirungi era njala kiweereza Janet Kembabazi Mama Njofu Enterprises ne baawo yoserete bahabalo tabasira mutano wa kale kinzetetebeze muzeyizede ensanga bisigananye kabunyo gye tambula ne kafamile kamwe mu kigulalogi kyalero ngenda kijja mu lugero lugamba oba mu lufumo olugamba nti bukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina bukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina era lufaanaganako nalyo olugamba nti eriiso ly'omukulu ewaddugala wewalaba naye omukulu oyo eriiso eriddugala okubanga liraba ateekeddwa okuba nga alabirwa bulungi nnyo era ng'alya bulungi bw'aba talabirwa bulungi era tajja kulaba kati mukulu Yoseriti Bahabulwa ne mukyalawo Janet Kembabazi bwepo n'abaana bammwe nga batufuukidde akakokobe buno obubaka bwammwe njala bo baweereza munnange tugamba nti bukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina ow'empaka akunama ebiri bamugamba munnange weefungudde nti sinneefungula kati njala nsooke mbayigiriza ekintu kimu mu bulamu bw'ensi eno mukitegere nga ntandika ekigulalogi kino mwenna bannayuganda bali mulina kye mutamanyi kansooke nkibasomese mu kigulalogi kya leero tulina kye tuyitaako obuntu kye tuyita humanity kiba kye bayitaako obuntu mu ggwanga Uganda bannayuganda bonna bannakabala batuyita indigenous Ugandans balina kye tuyita humanity ak'obuntu buli lw'osanga omuntu nga talinako abuntu kye tuyita humanity tobooza avaawa waakabano osobola muzuula otyo mwawula ku munne omusajja n'omukazi owaakabano oligino naddala mu gurupu ya Museveni wano tebalina nsonyi 2 tebaba na paati B oba pulaani B 3 ekintu kyonna bwe kimulemera akyonoona 4 ekisembayo lwakiri okufa n'obutanyagwa ye ekintu ky'abayagala akiremerako mpaka lwakifuna kyetuyita resistance banafu naye balemerako ne bw'omukola otya mpaka ng'afunye kyayagala essaawa zino obubonero bwonna bulaga nti Yoseeri ne gavumenti ye bagenzi baweddeko naye era bakyalemeddeko obubonero bwonna bubalaga nti bagenda ne bakyalemeddeko ekyo tuyita resistance kuba tebalina option nakati bakyatta mu mbeera eno gye balaba nti buli mu kamera ziri wamu ne bakyatta ekyo tuyita resistance bayita akabano alemerako mpaka lwatuukiri ne bubanga olwana n'omuntu waakabano physically nga mulimu physical oba mulimu cross combat nga mulwana muntu ku muntu wadde talina maanyi lwakiri akulumako ekifi n'akiteeka wali n'amanya nti wamumenya okumulira akulumyeko ekifi ogwo tuyita akabano bayina kye bayita resistance okuguguba ku buli kintu kyonna tebamala galemererwa nsonga lwakiri ayonoona oyo gwe bayita akabano kati abantu bano benjogerako Yoseeri ne mukyala we Janet Kembabazi emyaka gye bawubidde akatambaala balina ensimbi ezitalinaalina balina amataka gatalinaalina balina ebizimbe nga ne ku nsi kuno ebimu tebakyabimanyi nti babirina ne bakyalina omulugubu ogubba ng'ate obudde baweddeko kati mu kigulalogi kya leero njagala munnange mbawubaka buno bubake mu ntumbwe zammwe olira Mama Njofu Enterprises ne mwami wo Yoseriti Bahabulwa tabasira mutano wa Kalekezi obukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina lwaki njogera ekigambo kino mukazi wattu Janet Kembabazi ne mwami wo Yoseriti Bahabulwa tabasira mutano wa Kalekezi
mwave wamwe gye mwava nga mujja mu mpuguma okutuuka mu Uganda era abantu ne babayamba naye twebuuza mu basajja mmwe abaaka bano mwabaaki abatayiga gavumenti ezaayita zonna mwalaba abantu abo gye baakomekkereza era mutegedde buli kimu bwe kiri naye njala kubabuuza mmwe abaaliko mwekizayiro ne mufuuka ne baasayira mu seekers oba refugee nga mumanyi okubeera omunoonyi w'obuddamu kye kitegeeza ne mufuna omukisa ne muyingira mu ntebe ne mufuna buli kimu ekyeyagaza ate lwaki mulinda ate muddeyo mutandika okufuuka baasayira mu seekers ate nga it will be very, very difficult for you to get a refugee status omunaamulazi omunaamulinawo njala babuuza mwe temulabanga obubonero bwonna bulaga nti mugenda essaawa yonna Janet okyasobola okubeera refugee mu nsi ki if I may ask yes okyasobola okubeera refugee okyasobola okubeera refugee mu nsi ki if I may ask at your age one mu Rwanda kennyini gye musibuka mu nsi yammwe eri abasajja n'abakazi bamwattira abantu bammwe baba balinze ku mulyango konkona Janet abantu bamwattira abantu e Rwanda bali ku mulyango balinze bulinzi konkona ewantu mwandibadde n'ekigendererwa ne mutuula nga teri abakutteko y'ensi gye bayita Uganda naye musse bannayuganda mubafuse ku mutwe mubajooze mubabbye mubagobye ku mataka mubazise balamu era mukyalemeddeko essaawa zino buli kabonero konna kalaga nti mugenda naye era mugaanye okukozesa omukisa guno okuwaayo obuyinza mu bannayuganda mwebuzaabuzanga abafuka banaaba oba mwekazanga abasazi b'ebyayi ku kkubo naye obudde bugenda kukya nga mulina okufuluma eggwanga eryo nga mukutte paasipooti yammwe nga n'ensimbi temuna mugenda zijja mujjukire amateeka agafuga basayira mu seekers teri asayira mu seeker yabaddeko mukulembeze naaweewa full privileges ate era baba bakumonitaringa ku by'obugagga by'ensi byo B1 kebere banka nga yakukyalo nga wagiteresa ssente ekwegaana kebere banka nga yogo wagitandikako ekumma ssente kebere international bank era naye ekumma ssente kuba watakyina powers kati muganya okutunira factors na buli kimu ekibolekedde omanyi Katonda bwe yalinga agenda kusuula obwakabaka obwa mu ggwanga erya Egypt wa Farao yamulaga obonero bonna obusaana okuba nti omuntu ategeera nti ate abaana ba Katonda ba Isiraeli baddeyo n'alema ebyagomwabira nammwe obonero bonna bubalaze nti essaawa yonna gavumenti yammwe teriwera agenda dda mukyalemeddeko Janet Wiche wedde abaana babasatu bagamba batya abaana baba kuli Patience Diana Natasha naawe Yoseri waatali bagamba ki bakugamba ki kati kambuulire ensi banyabo ne basimu muna bannayuganda bampuliriza musharinge video akana afate kawulira ngombe abaana bana basatu abobuwala bagamba Janet nga kitaabwe taliiwo maama okusinzira ku bonebone bwe tulaba tuddize obuyinza tubuddize bannayuganda tusigale mu nsi eno nga tulina emirembe Janet ekintu kyamukola bubi kubanga essaawa yonna akimanyi naye okumanya abakazi bano n'abasajja ba mutima mubi Janet yagamba bw'ati sisobola kukkiriza kukwata buyinza buwa banyankole bulijjo ogamba nti oli munyankole if you can't accept to hand over power to banyankole so where do you belong Janet Kembabazi where do you belong that means whatever I've been saying on social media that you are not a Ugandan, you are from Rwanda, you originated from Rwanda, that's the truth because you mentioned it in the meeting when your 3 daughters told you that it's high time we hand over power to Ugandans and we stay safe in Uganda. You told them that we can't hand over power to Banyankore or to Baganda. We must hand over power either to Northerner. And your option was Nobody Mao. So, buli kyonna kye mulano bati kimawu kyabadde akola ne mu America gyegenze mu Yuna gyatudde bamuteekateeka. That's why nti n'omusajja ono yasazeewo naye gye bujjako Katonda agenda kwolekera mu ki mu mambuka ga Uganda batuule batandika okukola entoto zaabwe yono yeeyita Katikkiro mu Katikkiro visit Gulu Nkobazambogo oyo y'omu ku katiimo k'akabana akali Emmengo mukala bulungi nnyo ono yagambye Katikkiro's visit to Gulu with Nkobazambogo date nga 13 mpaka 15 mwezi ogw'Ekkumi 2023
ogenda emitwalo 8 ono tagenda yo nti alina kyagenda kuba Bwakabaka bwa Buganda tebulina business mu Northern Uganda kubanga ono akimanyi balina enteekateeka ey'okuba nti bagenda kuddira obuyinza bwonna babukwase Mao. Kati omukyala yagambye tasobola kuddira buyinza buhandolinga bbuwa Banyankole oba bbuwa Baganda, balina bbuwa Northern, tebasobola bbuwa Muganda oba Munyankole. Kati kitegeeza you are confirming the information which have been passing on social media that you don't belong to Banyankole. You are all of your family and your family members, you are coming from Rwanda, and that's the truth. Kati awono tugenda mpola. Kati bwavudde waawo nga tukyali mu Kigula Luggi information tennaba. Gwe kennyini n'ogamba nti the fact is we are on pressure. This boy Kyagulanyi, he had caused a lot of problems to us. The country doesn't love us. Our business are not moving. We are facing a lot of criticism from the public. And you are very furious about the people you pay to spread bogus information about Kyagulanyi Ssentamu. They are not, all your strategies are not working out against Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, Madam Janet and your husband, Yoseri Tibahaburwa, it's high time you vacate that nation peacefully before you are forced out of power, because you are going to lose each and everything. Even if the money you have on all banks across the world, you won't get even a single coin. So it's high time you hand over power. If you know that you have been ruling the country in the good way, why are you so scared to the extent that you fear even to hand over power to the people who are loved by the fellow citizens? Like Bobi Wine is loved by all Ugandans, but you fear to hand over power to because you fear, you know what you did all along. You have been assassinating and killing Ugandans and stealing from the government. Now you are fearing to hand over power to indigenous Ugandans because you know what you did previously wasn't right, against the laws. So mukigumire mubeere waawo nemba buulira ku myaka gyammwe tebyakyatemute asobola kubeefuuka ba refugee wadde kusaba asale mutagenda gibawa. Awo tuvuddewo tubadde ku Kigula Luggi, kati video entuufu etandise. Kansubira nti Kulimbaji atuuse kuba nabatumye abantu bano wammanga. Nabatumye Museveni Janet Kulayije Enanga Muhozi kale Kalechezi Haigula afande agumene Nabbanja. Kansubira nti batuuse. Eksokera ddala. Mwena badde bangoberera gye mufudde kati nobadde mbategeeza miziko ki Museveni gy'ateeka nga tugenda mu kulonda kati kantandike bwente mwayize byange biva ku mungali akatoka kati mukulu Yoseri Tibahaburwa tukase omutano wa kale sente temuzizide sanga bisibe nanyini kabuyonjo. Ennaku z'omubbi zibeeraga ana. Mu nnaku zinaana ne bw'obikamu ennaku ezimu nga tobba era zimala ne ziggwayo. Ennaku z'omubbi zibeeraana. Mu nnaku zinaana ne bw'obuukamu olunaku ewiiki nga tobbye Katonda nazo zibaliramu nti zibeera zonna nnakwana era nomane bakwata. Kati mukulu twali tuyingira akalulu wali n'ofuna omukisa gwa Ssennyiga 19 Lumemba wawugwe n'oteekawo lockdown n'okola buli fujjo lyonna lyoyagala okukola n'oliteekawo n'obba bulungi akaluluko n'osirika na kati obadde okyatukalakata. Kati mukulu pressure ekuli mu buli maawa, meeting after meeting, buli ayogera ku kintu ky'okuzzayo obuyinza kubanga it's high time we hand over power. Oyo temuddamu muyita era muteekako abantu mu monitoring lwaki avuddemu ekigambo ekyo. Naye abaganda tugamba nti enswera ekwagala ekugwa ku bbwa. Museveni wangu oli mu meeting n'obaawo omuntu ne baddamu okugamba nti mwe tuweeyo obuyinza, wandibadde mugezi n'owaayo obuyinza. Wandibadde mugezi n'owaayo obuyinza kubanga obudde bukuweddeko. Buno tugeragena 2026 ekyo kyolimba. Tukugambira kitirageragena 2026 era buli munsi yenna asinikirize binyo tugenda 2026 oyo mulabe wa government. Kanja Ssennyiga 19 yakuyamba nga backup plan. Right now Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okutambula eggwanga. Oli ku pressure. Kyosazeewo kwe kutandika okujjayo obukodyo obuli obukadde obw'okutega bomu okutiisatiisa abantu otandika okugamba nti okusinzira ku mbeera eriwo tusuubira abatujju. Osobola okukozesa BBC, osobola okukozesa BBC, osobola okukozesa CNN, osobola okukozesa aniina n'akuwandikira document n'ebeera digiti
negenda ku mitimbagano egy'enjawulo nga Uganda begenda okulumbibwa essaawa yonna. You can afford that because you have all your friends across the world, more especially those so-called lobbyists. They can do each and everything for you to pretend that you are not safe in Uganda. But right now, we are watching you closely. So let me expose you right now. You see, Senyiga 19 lumimi ya kuyamba notekawo lockdown. No back out of bulungi nnyo. No kosa Minister of Health, no kufuna sente muzima nakedi nnungi nnyo. Kati mukulu njala tegeza public. Kino ekirangiri yose kyakoze mbwa jona ku lwencha. Kino teri atega bomu mu Uganda. Teri atega bomu mu Uganda. Bomu zino zennyini yose egoze tega. Era kati oyagala kuvaayo na ku lwencha ogambe according to the reliable sources and the intelligence we are facing terror attacks across the country. So I think the all political activities and assemblings which have been taking place across the country with immediate effect must stop to protect Ugandans. Tetuli baana bannyo kubana bonna batambula mu trail, tekuli mwana wa Kalechezi, tekuli mwana wa Janet. We are Ugandans and we have suffered for 37 years. Educated people, uneducated people, skilled people, unskilled people bonna basufferings because of your ignorance. Kati kubana bonna batambudde ku trail zino zonna tuwa, tekuli mwana wa nnyoko, tekuli muzukulu wa Kalekezi. These indigenous Ugandans, please get about your family and your wife. Leave Ugandans alone. Oyagala kuteekawo state of emergency okuddamu okusiba eggwanga kukendeeza pressure. No, mukulu. Tukimanyi bulungi nnyo. Ekyakuziza Kalekezi Kayihura, one, okimanyi nti Kalekezi Kayihura is the person whom you can order to do anything and he thinks later or he regrets later. Nkiddamu. Ekyamukomezawo Kalekezi Kayihura nti Kalekezi baamutumanga okukola ebintu n'abikola neyejjusa oba n'alowooza nga amaze kukola kintu. Kati babadde tebalina muntu oyo asobola kukola kintu neyejjusa oluvannyuma. Kwe kuleeta ono atandika okukola obubadi bonna bajja bwejjusa edda nga amaze obikola mukulu. We are not fools. Tuli bantu bakulu. Okuva mu 1950s, 60s, 70s, 80s, we know all your plans across Eastern Central Africa. Right now what you are doing is exactly Fronasa used to do during his regime, during Obote's regime. So there is no difference between NRA, NRM and Fronasa. These are the same people. The difference is that right now you're in power. You have all the power and the resources to do exactly what you want to stay in power. So you won't scare us. Go and scare your family and your mother. For us, we are not scared. Even if you set bombs, we are less concerned. We are not your sons, we are not your grandchildren. History already. If I may ask, Kasese, Jebuvudde katono. Wagenda notulimbula abaana abasukka mu nkaaga bubalumba masomero. Nogamba nti ADF yavudde Kongo ne tugamba no. Ekitundu mwatidde abaana mulimu barracks ezisukka mu mukaaga ne police ezitasukka meters 10. USA ne Bungereza ne bitonde bugamba no. We have footage on both borders, Uganda and Congo border. Nga tetulabayo any movement from Congo to Uganda. Nga movement ye tulina tulaba sirikale bava mu barracks ezo kulumba somero eyo. You kept quiet. Nogezako kuteekawo insecurity mu kitundu ekyo kyonna. But remember, it took you almost 2 weeks to come and address the public about the massacre of Kasese. Why is it that it is so early, within 2 days of these fake bombs? Now you said that tomorrow I'm going to come to address the public. You think we are fools? Bobanga Kasese massacre kyakutwala wiki bio kujja ku addressing public ku bantu abaana abafa basuka mu 7. Atenga kiri ku record amateeka gagamba nti singa Uganda oba singa eggwanga lifaamu abantu oba bagudde ku accident nga basuka mu namba olunaku balufuna public holiday ne bendera zibeera wansi. Temwalufuna ko public holiday bendera teyagenda ko wansi, temwateekawo na kusirika baana mu kitiibwa kyabwe.
Kati bwobanga batta abana be Kasese gwe kenyini wabatta ng'okozesa kale kyezi kayirwa yalimu muhozi Kanyarugaba SFC nga bali mbenyini nga bakola ekikolwa kyo notola weeks B nga tovudde kwogera kwa addressing the public what happened to those kids right now within 2 days mumaze okusettinga bomu za Kayihura n'afanda agumbe bazirimu kati ovaayo osunda olubuto no mutwe I'm going to address the public because I think we have terrorists kubanga oli ku pressure oyagala teekawo state of emergency oyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kutambula mukulu beba kuwaana okudduka toyita wina okusula oyina kubeerawo bino byonna byokola bikola dda natunulidde ono omusajja omukulu kulayije kulimbaje ngozze n'ogamba nti bateguludde bomu era n'abaziteguludde kati mukulu tusomyeko tumanyi intelligence na buli kimu ekisokera ddala mu Uganda kiri ku record Uganda terumbibwangako mutujju international terrorist talumbako ku Uganda no it's all about ISO CMY ESO and SFC mwe mbadde mutega abantu bomu tewali international terrorist there in Uganda this is to remind you ekisokera ddala kati njala kugamba tosobola kungamba nti abateze ba bomu bateze bomu mu bifo by'enjawulo ate mu kifo kye kimu nemutulisizawo bomu baba yise njala kubuuza ani yategedde bomu ezo weziri n'abakubira essimu era mmwe ne mujja ne musiringawo bomu ne muzitulisiza mu kitundu kye kimu kati oli kulimbaje n'olyo mwogezi kulaga nti bomu zabaddeko battery ya pikipiki kwaddeko misumali biki era mwademu ne chemicals mukulu kye bayita bomb real bomb tebagitegulya mu kifo bagiteze no first and foremost eddakiika zennyini ze babayitiddemu eddakiika ze mweyitiddemu nga mumaze okukola vulugu wammwe tezikwatagana na forensics report entuufu ya bomu 1 bomu gye mwateze mu paaka empya yasoose nga sample naye mwajabirizaawo mwategedde bomu tezipimira mu kilo temwabuliddeko public nti bomu eno gye twasumuludde mu paaka empya yadde wezitowa half kilo badde zitowa kilo weight temwakyogeddeko mumwange twateguludde bomu teri bomu gye basobola kutegulira mu public place nga tomanyi buzito bwayo tomanyi components kizibakozeseza kati kansooke mbabuzeko basajja mu busiru mmwe watifu nga yateze bomu ng'erimu uranium enanga yoseeri none of kuraije ezo bomu singa zaddemu zabadde nga zadde nuclear components nga baziri mu uranium just a simple half kilo oba kilo ya uranium ngerimu component ya nuclear esobola okusaanyawo paaka empya n'abantu bonna abagirimu kati mwategudde bomu paaka empya ngadali twalese bomu bagita muloza tuli basiru tugenze ku ndala mwagenze wakayanja mulese bino biguli bicobo bimba Coca-Cola musibyeko busimbulo wa fake n'amanda g'essimu ne mukatulisa kabadde ng'emberenge 2 eza popcorn ziri mu sefulia nekakomaawo ngera kubuuza ekintu kye bayita bomu okujoga temukimanyi bomu aba bomu squad bennyini basooka kusindikayo technical team nesooka okola kye tuyita cross examination ku bomu ezisinga zibira timing bomu nga zisetingiddwa obudde ngera kubuuza eyabayise okujja ku bomu eyo yabakubidde essimu saameka kubanga Uganda police osobola ejjikuba essimu n'ogigamba alo ndi wano kodi Kampala abbi banzinzeeko ali ku ssimu n'agamba gwani nze lumbuye osula luddawa nsula no ku Sinaibi na Street ku muzikiti oba nsula no ku Mountain Road osula mwero siiki eyo oli ku ssimu oli ku polisi ya Uganda osula mu zone kinti osula mu zone bweti ntiye goloza bali ababbi bameka
nange simanyi bambadde batya nange simanyi bayine mundu emundu ziri mmeka nange simanyi mukyali ku conversation oyo ali wali mu control room yago okubidde simu kati oyo nga tannataleekina bagenda kujja ku rescue team tennajja kati njala soka babuuza ono yennyini kulayije ne mune bagenda tizadde timing bomb kyebayita timing bomb omutemu nga yateze bomb aba yagitayiminze nga either yakubwatuka mu dakiika 5 ku 10 ku 3 ku saawa bomu yonene tesukka saawa nga yakutta abantu kubanga oli akimanya within 1 hour egenda kubira abantu abatambula. How come mugati bomba ali bagirese ku church bomu yabadde eri ku kkubo wacha bagiteze mu church wenyini wakayanja munda zine embwa z'enale muzasoma busomere zita nete zitegeera muntu gisiza n'amazzi sorry muno kunyini kwemuli timing bomb ebeerako time setting oli yagambye nti bomb eyakayanja yabadde ya remote bomo ya remote mugimanyi bulungi nnyo bwekola era yabakubidde essimu n'ababuulira n'abadde basigaddewo bonna gye beekwese gye mwagenze mugera munoonya mukwatakwata abantu fani naffe ekyabalemera mu bwongo wammwe buli atega bomu abeera musiraamu babwalaki temusobola kukyusaako nti mwakutte ku Richard mwakutte ku Fred either Muhammad Faruku Akimu musagmwe since 1970s munoonya musiraamu buli kimu ne bwemba mulamuzuka ne buzi lwaki mwabawo keesi yonna ey'obuyekeri yakiggwa mu basiraamu kino kituuka ekyo nkibanga kiri kifuuse relevance oba kifuuse relevant nga bali basiraamu no that is wrong. Ekyokubiri nga tugenda kulwawo nnyo kuba na information nyingi bwe mbanga musirwaza abantu kimanyi tusomyeko tukola search tewaliwo bomu yategeddwa mu Kampala n'emirirwano mugenda zitega botezi mugenda zitega wa kyemwakoze yabadde haso njala tegeza bana Uganda mu 7 ne bande kyebakoze yabadde rehearsal to the reality kati ngenda bawa ebifo bagenda otega bomu naye ate wemmali temujja zitega banyammwe kale kayekezi kayihula ne mukwano gwa Fanda Ngume ne Yosede ne SFC ne Semwe mugenda muzitege banyammwe makaga mu bamanyi bulungi nyo temujja kutaba na Uganda. Let me expose you. Ne kubba mu jemwate ali ku CPS nabagamba nete muwulira kati enaku zomwe ziri mukago mwezi ogw'omwenda 2023 kale Kalekezi Kayihura yakomye mu office ekyamukomeza mu office nabagambye nti ye bw'akola ebintu tamala kulowooza alowooza kimaze kuggwa kyekyamuziza kubanga bano bakimanyi bulungi nnyo nti pressure ebayitiriddeko baagala kuyimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu musina kindi okumuttamu abantu ate yekenyigo babakwata bamugambe nti yasiza abantu ne unfortunately n'amagye polisi bennyini biba nti ensi weetuuse ekaaye kajira bategeeza bomu entuufu ezaddala bagenda zitega mu bifo ebibino mu Kampala bingendo bategeeza era mwegendereze nnyo olw'ensonga nti bano bamaliridde okola kye baagala. Information ya Janet njibabulide ne muwala we ne bawala baabwe gye batuddeko mission yaabwe yakuleta Nobert Mawu nibo mulaba yogera ng'olwano bako yalindiridde obukulembeze. Katugenze mu maaso mwonna bana Uganda abali mu bibuga ebyenjawulo bino njala mumpulirize bulungi nnyo. Ebibuga bino n'ebitundu ebiri mwegendereze nnyo omuli Entebbe, Kampala, Mukono, Wakiso, Mpigi, Luweero mwegendereze nnyo n'amambuka ga Uganda. Olw'ensonga nti Yoseri akimanyi nti okuyimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kukozesa nkola eya Ssenyiga 19 etasobola kubanga ejja kati alina kukozesa bomu kati alina kukozesa mukisa guno okuba nti atiisatiisa banna Uganda mu bintu ebyokuba nti akola ki
waliwo obutujju obugenda okubeera mu Uganda. Tewali butujju bwonna bugenda kubeera mu Uganda wabula gye bujja katono ye kennyini bali mu nteekateeka ne bomba bazikoze dda nga bagenda ziteeka mu bifo ebyenjawulo by'engendo basomera wano wansi olw'ensonga nti bakitegeddeko nti batakola kino bajja kuba beeyi amanda mu mbugo kati kambaabye nze nve wano nga bulijjo naddibanga ndiwo okudibaga olw'ensonga nti saagala bantu bonna bafe. Naye bifo nga sinagenda ku bifo ebyo kansooke mmala okwabya Museveni yose njala public emanya twali tu era njagala n'enkwezi zonna zimanye bano bonna abali ku social media nga balina mpawengo balinga kitengejja tamanyi kikyazaako na kyagoberera mbo Kyagulanyi mukozi wa government Lumbuye akolera Salimu Sale where and good gwendowooza bwete bwe kugamba nga batugaa nti buli muntu omutwe gwe alina gukozesa nga bwegulina okubeera ate endowooza yo kyabugagga kyo nnyo gw'obanga endowooza ekutwala kweyo level gwate boga nti Kyagulanyi akolera Museveni ate nga Kyagulanyi akuba Museveni n'okumusiiga enziro kati gwoba oyagala Museveni asasule omuntu amukuba oboga ndi Museveni bugani akolera Muhoozi gwate Muhoozi atambula nga spendinga billions and billions money okuyimirizawo campaign ze ate nga Kyagulanyi zaakuba kati mbwa mutegera unaku kiki mutegeeza okutegeeza abantu katukinze mbaso yose 2019 watuma abantu 10 okwogera no Kyagulanyi Sentamu okulaba nti omusinkana by all means bonna balima okonvinsinga Robert Kyagulanyi Sentamu eyasembayo yali Charles Peter Mayiga wasanya kalo Charles Samusalo nga mulengejja bwe yamuyite Mengo nga abasajja bamuliddemu olukwe byalowooza nti bamututte mbuga akubaako nsonga ze boogera ngeza Buganda kumbe bali mu mututte mu kattu kyekifaananyi kimulaba Kyagulanyi ng'atunuulidde ani Mayiga bw'ati nga musizzaako eriiso limu bw'ati yabategera bulungi abasajja bamanyi. Mu bantu abasembayo kumutuukira kwaliko Nankabirwa ne Peter Mayiga kati yose nga 17 ogw'omwenda 2019 kantegeze public etegeere bw'omala otuma bali abantu 19 okunoonyera Robert Kyagulanyi Sentamu boogere naye bafeiringa n'okwata essimu gwe kennyini n'okubira Robert Kyagulanyi essimu n'omubuuza ki kyayagala yakugamba ekigambo kimu eggwanga mulifuze bubi bannayuganda tebalina mirembe beetaaga obuyinza bwabwe na buli muntu yeyagale mu Uganda wamugamba ebigambo biri byasembayo wamugamba nti bw'oba osobola okulonda ebizimbe 5 mu Kampala bironde bakuba ebyapa byabyo ne ssente nkalu nakugamba it's not all about properties and money it's all about liberating my country. That was the reply from Robert Kyagulanyi Sentamu. I'm not interested in your money, in your properties. No mugamba lastly nti boto mugambye nti okay I will deal with you but don't mess up by pathing or by even try to trespass in Kampala. You'll deal with him boto wamugamba tagezaako ne yesolo sobo okwetolako okuyingira ku kibuga Kampala ojja kudiringa naye mbugwenda nyini nsi mukuru essimu wagimukubira byakugamba wabiwulira era byakyali kondozo kitegedde tali ku ssente ntegeddeko nti olinaku ezimu ku nkwezenge eziri mu nopu nga zoogereziganya ne Janet nga zaagala zikonvinsinga Robert Kyagulanyi Sentamu mutulere yose eri ku mmeeza but let me tell you one thing before amannya ago sigenda googera agaba officials abali mu nopu but teka kutanda no kubira Robert Kyagulanyi essimu musinkano muge ebintu bya Museveni bya Janet muganda ngagenda kukubira bwerere ekyo nkigambidde wamanya kanga siriki nobaga nti ndamanya gempumuza tebaka kutanda no gamba Kyagulanyi ku bintu bya Museveni bisimi bya kuteesa teri bya kuteesa kuba yagana okuteesa naye all along nana kyagenda kuteesa naye kati gwe teka kutanda nenga 17 mwezi ogw'omwenda 2019 wakubira mu Kyagulanyi essimu nogezako motiisa n'omusuubiza n'akugamba sina kyenjala kubanga buli kimu kyenjagala mulamu nkina njala kununula bana Uganda mu bintu byabwe bibalina okukola kati njagala kuba ebifu bino wammanga yose enkyo yagala kujja kwogera
naye ogenda kutiisatiisa bannayuganda. Kati mumpulize bulungi nnyo bannayuganda, bomu entuufu bagenda zitegawa, ani agenda ozitega. Kale Kezi Kayihura n'ebibiina byonna bye yali akola nabyo mu gavumenti ng'akyali mu poliisi be bali mu mugano guno ogw'okutega bomu. Era bannannyini bifo bino wammanga mwegendereze nnyo. Waliwo ekifo kye bayita Climax e Makindye, bali bagita Climax e Makindye. The proprietor or the owner of Climax Bar and Restaurant Makindye, be very careful. The state very soon is planning to plant a timing bomb which can cause catastrophe in Makindye. Nannyini Climax Bar and Restaurant e Makindye, wegendereze nnyo mu nnaku zino bapulaninga okuteekawo bomu namuzisa eyinza okuleetera obuzibu ku bantu bonna abanajja mu restaurant mu bbaala ayo n'abantu abaliraanyeewo. Okitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Nannyini bbaala gye bayita Nomads ku Gaba Road. Nannyini bbaala gye bayita Nomads ku Gaba Road. Wegendereze. Bangambye bbaala eyo ndowooza yesinga okukola ku luguudo lw'Eggaba. Bagita Nomads Bar and Restaurant ku Gaba Road. So the proprietor of Nomads Bar and Restaurant on Gaba Road, please be very careful. The state is planning to plant a timing bomb which also can cause catastrophe and which can lead to the loss of life of innocent Ugandans. So the proprietor of Nomads Bar and Restaurant on Gaba Road, please be very careful and monitor your premises on daily basis. Even if it is possible, please increase your security at your premises. Nannyini Nomads Bar and Restaurant ku Gaba Road, wegendereze nnyo. Kabalagala Main Center. Kabalagala Main Center, mwegendereze nnyo. Anytime basobola basula mu bomu. Kabalagala Main Center, mwegendereze nnyo. Bayinza basula mu bomu. Kyanja, Kyanja petrol station opposite omuzikiti. Kyanja ku petrol station opposite omuzikiti. Mwegendereze nnyo nammwe ze mukubifo bagenda okuplantinga mu bomu. Naye Kyanja kati wano basobola okukyusa mu kuba ekitundu kyonna, naye nga Kyanja ku petrol station ezire ekya waliwo petrol station eri Kyanja okuliraana omuzikiti, nammwe mwegendereze nnyo bomu yammwe ejja. Kyengera opposite Crane Bank petrol station eri awo Kyengera opposite Crane Bank, nammwe mwegendereze nnyo bomu yammwe eri mu kkubo ejja. Ebifo bino njogeddeko ebifo 1 2 3 4 5. Kati ngaye mbagane Museveni bomu gendo zitege nnyoko ne Kale Kayihura n'abala. Bonna bananyiri bifo bino nze ekyekyengera kyonki manyi. Ebisigadde byonna maze ebbanga siri mu Kampala okusinzira ku sources zange, mwegendereze nnyo. Naye kati nga bwe ndi naddibanga bano bo bayinza obutakubaawo ne bagenda mu bitundu ebirala. Nenga their main point oba their main cause is to cause chaos, to get the legitimacy or the reason as to why Museveni is planning to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu from continuing with his country-wide political tour, as he did previously in 2018 and 19 when he used the chance during the pandemic of Senyiga 19 Lumima Wagwe, and he locked the country almost for 2.5 years until now. So now he's looking for relevancy by planting bombs in different parts of the country or different parts of the city, because tomorrow is coming to address the public or to address the nation, but with hidden message or the information to scare off people from gathering in big numbers, because he will say that we expecting terrorists to terrorize Uganda, but Museveni himself and his group are the terrorists. If you watch closely and you see the facial expression of all the army spokesperson and the police spokesperson, they are physically, emotionally lying. They are lying to the public, and whatever they say, those stories are half-baked. They can't convince Ugandans that what they are saying is the truth, because we know Museveni is good at lying, because he's ever having trouble with the truth. If Museveni comes out and says the truth, sometimes it is a mistake. Ever is lying.
so mutunulire enanga nga ayogera customer nga ayogera bwati nga takyatula mu kamera dagana amaaso abiri nga atula bwati kati abera ku mpapula kati nno nga bategezeza byokwerinda si birungi mu ggwanga tusubira bomu nga zino ezabaddewo mwegendereze timu zaffe zikola natandika okubuzaabuza ng'omanye enanga alimba kati ono y'omwogezi wa poliisi omulala ono sima muyitaani obaani si Kasinji ono omulala ono yaani ono musajja wattu oli yeekanga alimbye ate baleete ono kulimba gye kati kulimba gye eno sitole yakoma mukulu eno sitole yakomawa sitole yakomawa eyowa paasi kati okujja mu basajja muli bayaaye bomu gye mwategulidde wakayanja oŋŋamba otya nti omutezi wa bomu yagenze n'akwata ku bomu ng'akozesa n'engalo enkalu ng'azikwasa mu bomu yiyo kaako bagenda kategula kaako bakategulidde awo mu premises mu kkubo ku kisakate ky'omuntu naye olinajja n'engalo nkalu enayambadde bino ebibokisi ayambadde bino ebigundi ebisuuti byebategulizibwa oba bategulizi ba bomu oba bakamuzi bawakuzi ba mubisi in fact bawakuzi ba mubisi so that tulina bomb suits mu Uganda because if you have a bomb suits in Uganda why is it that we don't have gloves abade bategula bombo bona bazitegulde nangalo nkalu bazikuttemu nangalo nkalu components zimaze bade bakozesa kubaka these days abantu bakyakozesa bombo simeza amisumali simeme mufune flaga miti bakozesa butwa bayinza okukozesa obutwa ne bubatta mwe nabali awo kati njera babuuza mwayambadde bisuuti ebisuuti byomwe biringa abyabawakozi b'omusubi omubisi eno kirimu obutimba talina gloves ziri abasajja bategula bomu okuva ku mugere wansi n'engalo zino zonna abeera musabike ng'azimbye alinga bano abasajja bagenda ku mwezi naye ono kyali wa Uganda alina akatimba muno bwati ataddemu ne galubindi kati atukumaipa na basajja basiru bomu squad bwe bagenda okutegula bomu 1 basooka ne bakola kye batuta cross examination oba kye bayita forensics bw'amala okola ne bamanya kika kya bomu kye bagenda okutegula ngoye kizi bagenda okwambala babeera ne communication gadget agenda ogitegula n'abali mu control room eno okubabuulira nti bomu gyensanzeewo kikabwe ekiti nenga kati kumwe mwenna mwalabye video NBS ziyazanye NTV ziyazanye oyo ga yabadde ayambadde bomu suits yabadde ayina communication gadget yabadde ayina control center ba communicating n'omuntu yenna nga ba communicating ntuse ku bomu eri bweti yakoze bweti ndira sajja wanaiba yayi mukutegula bomu tebasobola kutegula bomu nga tewali communication gadgets ensonga lwaki wabeera communication gadgets ategula bomu abeera expert naye wabeerawo basiniya be gwasobola okucommunicate bomu nno bwe twadde gisuubira si bweri eno eri bweti kati oli asigadde eri ku command center oba waliwo emmotoka ng'erimu communication yamugaa nti eri bweti in fact babeera ne kamera oba babeera ne body cam nga body cam esobola okulaga oli ali mu control room n'amugaa bomu butali gisuubira si bweri eno eri bweti kati oli amusingako yamugaa nti ekikika kya bomu wekiti bakitegula bwekiti era kola bwoti ne bwoti naye seba bakulu ball wazze kati njera wano wadde omutegulizi wa bomu wano ndaga omuntu yene yateguludde bomu bagiteguludde batya wadde omutegulizi wa bomu ali luddawo ekintu kyabalusa balusinga badde bakitayinze ku bomu badde bakikoze ekintu kyona kibaluka bateguludde butegulizi kintu kyabane kibaluka ne kibeera waawo sebo twasoma tumanyi intelligence tumanyi bakola ebintu bino byonna teri muntu asobola agenda kutegula bomu nga tayina communication gadget nga communicating n'abali mu command center ne bwetabanga muli ku CPS omuli nagulu no wabeera van nga ziri mu communication gadgets
nga mulimu abakontrolling abasobola okuga nti obomu kikabo kino njagala model communication center yabadde wao oyo adde ambadde bisudi ya ne communication gadget nga ayogera mukyali bamacha nnyo mutufugidde mu busiru mu basajja mukyali bamacha nnyo bintu bino ne mulooza tuli mbuzi teri muntu yenna asobola genda kutegula bo nga tamaze kutegera kika kya bomu kyagenda kutegula mwabatamanyi bintu bino muina TV waka mulaba sinema za Amerika z'abangereza z'abaaki mulaba filmu za intelligence mulaba buli kimu engeri gye bazanya mu drama exact nabagamba bw'obangola ba film tulabula bi film kusinika binyo film ezo ekibayita ba actors okuberako abawandika script ne ba directors basinzira ku scriptures original ku script original z'abawandika okuzanya kati gwe bobola film ng'oziraba ne bogenda ku YouTube ng'olaba documentary bote batega ne bategula bomu gendo ndageyo video emu nga ya documentary ogicomparing ne nanga videos ya dese ne NBS oli ku cassette zino mbuzi zaneti za bitanga genda kwate simu yo kati genda ku documentary kweziri bomu bazitega batya togenda ku film ku YouTube kuliko video eza documentary bomu bazitega batya bazitegula batya then ojja ku video wa NBS simanyi NTV enanga simanyi ono musajja munamajina museveni byagenda okwogera ojja tegera tebana basajja batufugidde emyaka 10 nga tuli basiru. There is no how you can detonate a bomb in the public place. There is no how you can detonate a bomb without communication from the commanding center. Kubanga gojja kugenda ngo manti ka bomu kaliko simanyi nga mwageni kuliko lya battery ya pichi nga bomu ya butwa obutwa ogenda bo handling otya era kika kya butwa kiki wali poti nze kyemba gamba waga msimanyi mulimu emisumali mulimu battery ya pichi akala mwatulaze nga kuliko abino mbiri namuno nasimena bana bisudde na bisula panzi takulanga comedy mungi kanda bekuwana bifana ebyendi na muwano mutulaba kama mutu yita gondi kanda bekuwana ekintu ekimu kyemwatadde ko nabo wekiri wano mugambe ki aha kaka no good enough good enough ino eno chupa ya Coca-Cola bagisibyeko solo tape lino lyanda lya simu eno kasimu kakatochi eno waliwo waya zigenda mu nderi waggulu basibyewo ki basibyewo solotepo muddugavu kati njala kubuuza eno chupa ya soda munda chemical ki yabaddemu gye muta explaining de gwanga eno chemical ki yabaddemu gye mutategeezezza gwanga chemical ki chemical che ya white mwagabye food flask ate eno chupa ya soda eno musibye kaka tochi eri mutaddeko eri andale simu kati ate wavude n'ogamba nti ate yabadde timing bomb kati kankubuli kibayita timing bomb tokimanyi the modern detonating mechanism ezikozesa bomb zino kati ngeno bwogirabe yesimu eno kana akasimu kakatochi okutegula bomu eyo kati kansoka atemba kwata okutegula bomu eyo gwazo gitegula tosobola gitegula nga ya simu nga ya remote you can't kubanga eya remote nga bwayogedde kubeerako eyagiteze abali n'essimu mu ngalo just a mere pressing one button oba kuba ku simu yina kubaka enamba neyitamu kasitevu ga tiriribwa kati ene simu yadde ekola mugaso ki can you explain ene simu ne mubasajja mmwe bile bintu tubisomye
tubisomye ku documentary tubisomye mu bitabo tubisomye kimu tukimanyi boganti it's a timing bomb oba it's a remote control bomb tomalaga twalayo zino citizen mweze eziwakulo mu mubisi gwenjuki no it is impossible ever bomb squad ebera ne commanding center ebera waawo njagala mukule command center yabadde waawo ate bomu ezo tebazitegulira waawo omala kola kunoonyereza kika kya bomu ki bomu timing bomu tebazitegulira waawo kuba tomanyi kati kale bomu zina ebiseera ebisinga ze bategula oba ze bategulula basala walozo solo nga zina combination za waya ez'enjawulo ne kuno sirabangayo bomu ng'eyina waya bbiri yabadde izizo era ate kati nekisinga okusiza kikino kikanki basoka museka mu bulibu museka gaseka mbase bulungi kuno chupa ya Coca-Cola oba bataddemu choka oba buwunga munda ne basibaka akasimu ne bateka keriyanda kati wagule basibako solotape kati njala eno bomu ku record eina kala biri nenga walu eina kala biri bwebeve eno kulyanda kati sokola basiribo ono basajja mumpulirize bulungi nnyo njala nsoke nzuminge wano mujire bulungi muzira bulungi nnyo wano kuva no kulyanda lino eina black and red mujira bulungi nnyo eina black and red bweyingira mu kasimu wano gye bagise nefuluma yera and red mpaka waggulu nefuluma yera and red kati how dare okozesezza langi black red wanoteka yellow ne red nyisebo bomu zonna zino ez'okusala okuyimiriza tebera na two-way mechanism switch no kubanga ye kennyini omutujju akola bwaba atega bomu eno asobola okuteekawo line ateekusobola okuteekawo line asobola okuteekawo kalanga mukaaga nga kyayagala you make any slight mistake osale wayenfu tova waawo nemmwe yammwe eyina colors satu nkiddamu omutujju yenna akola bomu ngerina either 6 to 8 lines of different colors nga kyayagala okole slight mistake osalira yikale enfu ebe kumaleko buli mawa eyamwe yine yina langi ezi ate nga eyina langi satu nenga nemwe bulire ne mabega yino kanji balage bulungi yino eyamwe bweve eno mulyanda eyina red and black bweyingire no mukafeke simu kamwe nefulumba yellow ne red negende eri waggulu neyingira kati waya kije mwasaze wano how did you detonate this bomb seven teri mutujju akola bomu nga ya wires taliyo kaberenga yayingidde wiki billion nga yagenze mu training ya kola bibalo katasobola teri mutujju asobola kola lalinga bomu ya wiki yana nyezi taliyo taliyo kawo mutujju nga yayingidde wiki ewedde mu training tasobola kukola bomu nga ya two-way line black and red taliyo zibera between 6 to 8 nga kyayagala okole mistake osale ko langi enfu bwe mukoma mwenna mu mwakoze ya bbiri oba tufuze mutya ebbanga lino lyonna mutuvuze mutya basajja mmwe mutufuze mutya kendo labe documentary ngeje bategane je batulwe mu bomu first wabero command center ekiresa command center ye communication system between the command center n'oli agenda okutegula bomu ngera ina communication gadget bwatuuka walinga yambadde detonation suit ne ono wamu yabadde nga alina engalo nkalu talina gloves agenda ku detonatinga bomu gyatamanyi yabutwa oba yaki era yagikwasizza ngalo ekyo tukitadde awo
goba sindi kwa kutegula bomu siya abakamala byonna ndi yagitegeera bali ba senior bebabeera wali ku computer ne ku camera bamuga hakati ddako wano efana neti anti wait erimu kityo nti wait no nalyoka kugamba nti kati kola bot ne bot gwo mulimu gwo okolera kubali njagala munda go musajja tegudde bomb communication gadget zebade nazo chiddam bana Uganda teri mutujju munsi yonna atega bomb ngeri mu lines bili teriyo mulikira okufera bana Uganda teri mutu kabenga yafulumye wichi wedenga yasoma wichi bili mu kutege bibaruka teri mutu byakola bomb ya line bili ngeri ko yeno ne black bweti taliyo kati mwe mwade mwagala encha jango yogere foto okulo kutano nja kudda munja kutamba simu ata banakuba masimu manyi bagenda kubera basirikale atenga batendeke ba mu America buke bungereza kulo encha mwenna njagala bwe mutuula encha nga yose ayogera mulize ebintu byenjogedde wale bibe bagenda bagamba yagenda okwogera ne muwulirize nnyo yoseri byagenda bagamba kulo kutano ngenda kujja ne open roof ntama simu abajasa bali mu America abali obungereza ne mu Europe abasoma bagenda kujja balimbe balimbule mu 7 bigebyo bino bagambi mujja tegera de basajja bano bayayi and for your information era nchidamo kubajukiza teri mutujju atega bomu open space teri mutujju atega bomu open space for example mu 2010 nga tuli mu South Africa World Cup eyatega bomu ekyaddondo kuragibe club yagitega amanyi nti wali abantu bagenda okujja okula World Cup ekyali omwakiraba ekyali ekabalagala ekyali luddawa ku ntebero limwakiraba era kenyini Museveni yazetegera kati zino zonna ze badde batega kati wateze mu park empya nga already mwagobye odda abantu ani abakubidde amasimu mwateze mu kuba erigende wa Kayanja kati let me tell you ku chachi ya Kayanja waliwo amakubo galingaga buli kkubo liriko wa UPDF no wa police ekkubo eriva ku St Lawrence waggulu eri eriva ku St Lawrence University obona otira okutuuka ku chachi ya Kayanja waliwo aba UPDF n'aba police ekkubo eriva Kayanja direct ku mazzi waliwo abasirikale ba police n'abamagye ekkubo eriva eri waggulu ng'ova ku Noah's Ark okirirawo waliwo ka unit ka police waliwo wa UPDF no wa magye waliwo ekkubo eriva eri ku Lubaga Road eriyita Mbisansa awo era waliwo ka stop center kuliko wa police no wa UPDF waliwo cheka bayise luddawa wonna mmanyiwo kuba nali ntuuseewo bayise luddawa mukujja okukola ebintu bino kyebayita bomu tebagitega mu open space singa mwagijje mu church nga abantu basoma it sounds okay naye ku avenue ani open avenue kube erigulero open opa mpaka pya mwazanya katemba mwene usiringawo who called you era muzitagulia mu kifo kyennyini awo ani bako olaba kubira police nojega abazigu banumbi waka netwala 30 minutes nga bakyako kaza gwakobye essimu bali bameka bambadde batya bayini modu meka bafana batya baza no kubuza bali de ekyegulo nga bajjawa babbi oyo yo police ya Uganda yupuli esoma no kubuza babbi baze balidde tebanna kwatako bamenyo oluji bajidde mu ngoye ki bayine mundu meka mundu kikachi kati gogende baba kubida olobbo mune mujja mutege alina zimbale mugendo kuba jensi byo temujja zikuwe mugire muzitege banyamwe era ncha jango yogere foto wo obulire ensi kubanga muliko pressure by all means mulino okuvaako mwe mwaloze munasomba abantu bambona baka abantu bajje mu Uganda they are going to occupy Ugandans are just quite they are busy minding about their business but time is going to come when they're going to wake up you won't like it time is coming they are going to wake up Kyagulanyi is trying to wake up those people and they are going to wake up you are little or you are small in number but you don't use your brain
Because you know you have guns and you own the court sovereign police, you mean that Ugandans are stupid. We are not stupid. We know. But we are just quiet and we are observing. We are observing. Now you brought Kayihura back to mess up with the system. We know who's Kayihura. Common sense is common, but not everyone. Mwabaka bano ne musoma ne mufuna PhD lo sigala kabano mwekali nga katala mwekali. Okujja nga tobasinkananga ko bano bagay ne basoma ne bayira PhD. Eri mechanism cow mentality mweri. They talk arrogantly, they behave arrogantly, they dress poorly. Never in a cent. They don't think twice. They think that they are so superior from others. And they don't trust anyone. They trust themselves. Wachitegera. Era bakozesa zino embuzi zamu ne zinonye ekikumugendo tegebbo mugitego gitega wani wanyoko. Bino bibombe ne mwasetinze kati kamba bulire ebi mwakoze byonna bifu bommu mwazisetinze kubanga zonna ziri fake. Ze mwade mugendo okutest, ze mwade mugendo okusettinga original mbabulide bifo bagendo okuzisettinga kati munonyo mwaje mugendo zikuba. Ati temugizene mu settinga bommu mu Uganda yonna kubanga we have records and we know the people behind of these things. Climax Machindye, be aware. Nomads Band Restaurant of Gaba Road, Kabalagala Main Center, Chanja Petrol Station opposite Muzikiti, Chengera Petrol Station opposite Crane Bank and the other areas in Chengera. Be very careful. Now at one manga. Bapate go azimwena, mwegendereze nyabagenda boboda, ke mwegendereze nyo bapate go azimwena mwegendereze babeda mabara. Nabagenda mizikiti bamu chache mwegendereze. Tuli mu time mu 7 yagala kuyiwa musayi kufuna ngeri jasiba mu Kyagulanyi center. Muchegendereze nnyo na ye wandikola ekintu okulumya omuntu ndowooza kango yamuyambe ekkiriza munange jangu enkyo tobibuuzibuuzi byo omuyimirize the one of the other abaganda tugamba nti semusota guli mu ntamu bw'ogukuba otolya bw'ogulekamu tolya. So what is it? So when you leave Kyagulanyi to move across the country to finish his country tour, he gains. When you stop him from touring the whole country, he gains also. So which is which? Boyimiza Kyagulanyi butagenda kukola country tour afunamu. Bomuleka n'agenda n'akola tour ze afunamu. Kati ogenda kolo tia ogenda muyimiriza ogenda muleka. Bokuba bomu satellite wezira buli kimu mu communicating ku simu information irimu air nabaga 5 gite mujima information irimu byonna bye mwogera bye mukola byonna. Kati wale mayinti information bagirina. Egwe okutta abaana bewatta wali bewatte egundi ekasese wakimanya wali okitegedde ko nti bajja bayina footage alaga nti wali movement ya muntu yena yava Congo at that time okuyingira Uganda nga movement zava mu barracks. Wali okimanyi information ebagirina video bazirina wali okimanyi. So you have to be very careful. Records are there. Neno video najikujukiza bujjukiza kanje kujjukiza wano ogirabe. In video kanje kujukiza goyinza okuba nti werabidde nti videos n'abasajja bazirina mwaka bakulinzi just to mess up bakukwate bakusibe yikaliruda ka video wali bitundu by'empiji kano ka video kalaba zino zona je ziri in the compound. You have any rough estimate bazirina zino zonna ngolimba according to the report of the local people. They say that those there are 237. The skulls 237. Those ones there. But that's what they were able to collect. It's not for just this place here. Some are just thrown down there. And some are thrown in pit latrines, some are what? So it's not. That's what they collected around this compound. But if you go down in another place, Mr. President, there have been suggestions for the setting up of a commission of inquiry into massacres of this nature. As you know, Mr. President, I have been in various detentions of this nature, and there are enormous mass graves which cannot be seen from remains like this. Now, I understand that you have taken some of UNLA criminals, and they are being released very fast from the camps. Don't you think this will jeopardize the course of justice? Well, we are trying to, it's reconciliation, we are trying to, those fellows who against whom there's evidence, we arrest if there's evidence against him. But if there isn't, but normal evidence is easy to get because these local people here know who was doing what.
But the problem is that you are releasing these people who have been detained in these camps so fast that before you even get the evidence from the people, there are those who have been in Mpigi, officers that we know were killing people. We see them on the streets of Kampala already with the clearance from UNLA, from NRA. Bring evidence. Bakagamba. Tulaba wano massive z'okutta abantu mu Mpigi, Mpenja, Wawa. Naye abantu abadde mu kampu ate tubalaba mu Kampala batambula mu abata n'agamba bring evidence kati yoyo musajja kuva ddalimba kati abantu abattanga abantu bajjanga mu Kampala ne batambula nga yeye nnyini yabakolezi ki yabatadde batambule kubanga abantu be kati Kayihura yatta abantu kati yamuggyeko emisango ali mu kutambula kati yakomye yatega bomu gwe otulabako amatomo naye noloza tuli mbuzi zikimeme ne mulira tuli basiru nola ziri embuzi zitudde mu parliament Honorable gani nga you can't even reason for a single hour. Mburi honorable. Ana. Museveni nkugambi kisalira muntamu, semusota guli muntamu, bwogukuba entamu jase togenda kulya. Bwogulekawo togenda kulya kati. If you stop Bobi Wine from moving across the country, he gains. If you allow him to continue moving, he gains. So, ogenda chikoloti. Ogenda chikoloti. Time etuuka ng'ebyokuliba biweddewo. Mutadde Black no propaganda Robert Kyagulanyi Center mu ku national platform kiganye. Kubanga mmekuva damaint kusiga Tommy muntu musiga Tommy public egenda mulabo sebo banda Uganda babuuka. Gono ologa Kyagulanyi musajja muyaye bajaga twakumanya mubyogera. Noga Kyagulanyi mubbi twabimanya mubyogera. Era bakufunda butunzi baraga twabimanya kati ekyo muyiye kirala. Mama wange nabbanja abukyala edirembo geye bunyolo n'agamba abantu jasombi basombe sebo. Sente zibaludda kasere zikalayo kyanya asomba abantu batwale embala bajja batwale esimerudda ngazijja ludda mama. Gulwaki tosomba mama? Nze buuza. Mulwaki tembasomba? Kati kyembagamba mmwe mwamanyira system mujango osala omugambo ku muntu alumbuye musezi. Yes, eriya wajje tulumbuye musezi. Nenambe singo bujina mati eyo Museveni abikola kati akosima ulire. Ate muyino kizibu kimu kye wayogera emyaka 5 emega okirabira ddamu no kireno jukira ati abantu kye wayogera ko tebakimanya. Kati kizibu temuyinawo kintu kipya kunaku mujja na kintu kikade kimu continue okuteeka ku media. Wakitegera. Kye mujja na kyote muyina kye mutwala gundi ali what ne what so what? Nabaga mu politics fego tumanye wensi yonna. Butubanga tuli mu politikale nabo mu politics nga tuli mu politics. Osobola okwogera ekigambo kyo nasina kyengenda kukola. Kubanga siri kyo ate sijja kuba kyo era sigenda kuvunaana. Kati mwabatyo bogerako ebituufu. Mmwe mulina obuzibu. Kubanga we are speaking the truth. By the way, Museveni you are doing propaganda. For us we are doing proper zungu. Ate buli kimu kifula ky'Abaganda kati for us in Nup, you are doing proper Zoom, not propaganda. It's Museveni who is doing propaganda and his entire cabinet, all of bloggers, they are doing proper Zoom. We are doing propaganda and blackmail. For us, we are doing proper Zoom and white mail. Bintu bibiri. NRM, MK project, bakola propaganda. National platform, people power, tukola proper Zoom. Mweche muita black amiraba NRM fe tutira white mail so ubitegedde bulungi katemba de explanation etufu omuntu nga ali bweru wa government aba ayogera mazima kituyita proper zungu kati atali mu government nga alwanyisa mulwanyisa yakozesa propaganda kati Museveni ne government bakozesa propaganda fe tukozesa proper zungu kikyusiza just a mere twist kati NRM mukole propaganda amwe ne Black mail ka national platform ne people power fetukola white mail ne proper zoom. Do you copy that? Just me support. Yes, fetukola proper zoom ne white mail NRM MK project propaganda ne Black mail mukole ko mujja kuba bulungi ku TV za mu ne ku radio. For us we are no longer interested in propaganda and blackmail. For us what we are doing is known as proper zungu and white mail. That's it. Because we expose the system to the fullest. Hope everyone understands it right now. So, the government, which is led by Museveni, they are doing propaganda and blackmail. National platform and people power for us, we engage in the truth.
So I term it as proper Zungu and white male. Do you copy that? Mukitegedde bulungi nnyo. So mumukole propaganda wa mwe black male fe tuli ku white male ne proper Zungu. Mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi. Gwatemudda kubabuzabuza. Bo bakole propaganda ne black male. Kati fe tukola white male ne proper Zungu. Banga we expose and we speak the truth. Mukitegedde bulungi. Fe tukola white male ne proper Zungu. Obali propaganda ne black male. Mukitegedde bulungi. Hope everyone on social media now understand the difference between the government and the opposition. Kubanga opposition ever will based on the truth. The government ever based on blackmailing and propaganda to defend themselves. Nabanja was in the studio. Now you get a mchagula abantu yabasombi okuva e company bagende. Was that proper Zoom? It was propaganda and blackmail. Nabano bonaba minister bade banja ku social media no TV. They were doing propaganda and blackmail. For to prove them wrong, abantu babade wonti wali kubasasudde. That's what we call white male and proper Zoom. For to call real things. Kati mukitegedde bulungi. Kati mubereyo n'ennugu zammwe muzimbe obugere muzimbe entumbi amaaso gabatwakale nga muli ku ekyo awo twavaawo dda. Mukitegedde bulungi. Awo twavaawo dda. Kibeera okyusa mukyusa bwoti. Bo kye bakola ate ffe tukikyusa mukyusa ntukizze. Mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kisalira mu ntamu. Mugaana okutambula afunamu. Bw'omuleka n'atambula afunamu. Ogenda kudiringa ate nakyo. Era kujja kunyumya mbozi z'amalwa ate bagenda tutega bomu gwoge nyini gwogeno zitega. Nze abantu mbabuulidde bomu bazitega butabwe zibeera na biki ne mu bujja buzingala bizamu bujja bisuti ebikola ki ebisuti bikola ki ebiwakula omubisi najja ne bigatto engalo ziri bweru naked hands gajja kwata ku bomu tomanyi components ziba ataddemu sijja kufundikira nga sebaziza njala ko baza abantu b'embalala mwe bali nnyo kutulaga olukundo mwe bali tulaga olukundo ab'embala mwe bali ab'ekasese mwe bali nnyo abe Fort Portal mwe bali nnyo mwe bali ddala tulaga laavu abantu be Jinja Iganga Mayuge mwe bali tulaga laavu abantu be Busiya mwe bali tulaga laavu abantu b'Embale Mwanyala nabi mwe bali tulaga laavu katulinda abaddako maximum respect God bless peace amount guyak I sign out of here mukama bankumire yona gye tulaga mutambule bulungi yoseri muleke nkyajjali mbe n'abantu efe tujja kudda tubyoze nabaga muleka apame. Let Museveni and his cabinet shit around the country for us we shall kill that shit because we have a lot of time to clean their shit. Let them shit, but for us we shall clean. Muleke basalevi ya byabwe tujja kujja tulongose ebya byabwe balimba. Fego mulimu gwaffe. Ate bakyalina kiboogera kuba tebalina kye batugamba. Tebalina ssente kye kisooka ekyokubi. N'omuzungu baali babeesingako omuzungu bamuddukako. Bagendere wateeka muda ine bizibu bye. Already kati babagambye nti kali akabina kadde kagenda obayambako akawagina nako bagenda kalangira ensana nti terrorist group kati bali luddawa tebalina kye balina. Ate let me tell you this. Let nobody lie to you that Museveni can handle a pressure if there is a revolution for even 5 days. He can't. He tasobola. Singa wagawo ekizibu kyonna mu Uganda nga kya revolution bakyaluta Museveni tasobola dubeeramu wadde week kubanga talina musirikale gwagenda teeka ku kkubo okulwana nga abadde amazumu agatafuna musaala tebalina sente z'amafuta tebalina badriver bavuga motoka talina wadde ne sente zigula tiya gaasi kati bakulya sente bala nesituka west nesituka east nestuka, central nestuka, north nestuka, tasobola even tasobola facilitating our dolutalo for 7 days he can't. Kubanga abajasi bonna bali fed off. Tebalina nsimbi, tebalina buli kimu so tasobola donna ku n'olumu kulumalako oyo ng'abaana baasituse tasobola tebalya sente. Tebalya sente.
So nokuba nti ali mu panic kati yaddize mu na deploying aba snipers bali mu kwetoola Kampala na ku bizimba gulube baseeyo. Toza tetubamanyi. So we know how to deal with the snipers, mister. We know all the locations where allocated the snipers. We know where are they right now. They're in Kampala, on the rooftops of all those shopping malls. We know tubamanyi bulungi nnyo. But Sebusiru wanjo kazita nyinizo. Tocha asobola kutta muntu mu Uganda ne batamanyani ya musse. Era let me tell you this, Museveni. The entire world, even the younger kid in Singapore, knows that you are the one who wants to finish Robert Kyagulanyi Center. Nali mu lubuto gubagenda okwepichula mu funisa olubuto. Akano lunago mu bikaja, Museveni agala kutta Kyagulanyi. People know. So the entire world knows. Even if anything happens to Robert Kyagulanyi Center, kwe. Ovanga kunsinga etunudde bwet. Tumulaba. Oba ani anakola ensobi mukodomi wakahanga muyanja anakola ensobi, it will backfire to you again. And your wife, Janet, you will answer. The generation, buli muntu yenna akana kibagenda okwepicholo akagenda tula mu lubuto. Museveni agala okutta Kyagulanyi n'obwana bonna obo buli Singapore buli Malaysia buli Vietnam buli Dubai n'obuli South Sudan bumanyi bulungi. Museveni agala okutta Kyagulanyi. People know. Oba kali guru wakali bagenda kapi chero bakazaale. So the whole world knows that you are the one who has to face Robert Kyagulanyi Center. There is no doubt. Aranga bavude Somalia, bali ba Somali baganda bamwe. Salimu Salia baleta. Onaga mu ntire ya kirese, mu Uganda bali gwo baleta. Ono gamba ani amuse. ADF is you. M23 is you. It's you. Gwa bintu gwe nanyiri bintu ate go bantu go batemu buli kimu. Kati wagenze mu Northern Uganda ne muwala wono ayina amagulu gamulinga emitego gamulinga goals post zaki za goals ne zombi ala kumpira jamba saza nebika. You forgive us, we know we made a mistake, so when someone comes out and he asks for forgiveness, you forgive him or her. Bombo clat. But we what millions and millions of people in Northern Uganda. Where you mean that you come to apologize is enough. Mwafumba abana nimbasala kemitwe nimbasala ko budingi nimbasala ko bulimma nimbasala ka mabere nimbazika mass graves ne mwoche byalo nebya. So for you just come to just a mere apologize. Good enough the International Criminal Court knows who is Connie. Connie wasn't there. Abazungu bali bakosa bakimanya era bakimanyi anytime bajja kukwata. Those in Rwanda, they know whom are they looking for. They are looking for you and your family. The people in Congo, from Mobutu Seseko Wazabanga Sekoko, they know whom are they looking for. It's you. People in South Sudan, they know the person they are looking for is you. People in Tanzania, they know they are looking for Museveni, the one who finished Mzee Pombe Magufuli. They know. People in Burundi, they know they are looking for you. People in Rwanda, they know that it's you caused genocide of 1994 and you killed Habyarimana. Yeah? In Uganda, for us, we know that during the Ruwero Triangle War, you killed almost 1.5 Baganda. They know. We know. We know. And we hope you know that we know. Just a mere time. We are keeping quiet, but we know. So kategobera onogamba abalidde bamanyi gwe era bakine documentary giri twaziteeka abantu bamanyi era gwe kazaala bulwa babimanyi bulungi nnyo kati mukulu golozogera kwekwekawa tumanyi. And the only place where you can stay safe is Uganda. Teri nsi osobola kubeera safe. Teri nsi ontolina kubanga the moment yova mweche ekiyuma ky'abarefugee kyotuddemu ente tolina wogenda kubeera safe. Mwekimu kyembeera nakyo ku mmeeza kill yomutte kimumanyi kyokka kutta. You can't even cut. Let me tell you one thing, Museveni. The biggest number of Ugandans across the world, they know that you are a murderer, you are assassin. You can't resolve differences in your entire life. The only way you solve problems is to eliminate. That's the system you know well. But resolving political crisis, no.
You can camouflage, you sit like a gentleman, you discuss political issues or agreement, but after a few minutes, you change yourself. The public knows. That's why it's very easy for you to bribe each and every person to back up you. But after getting what you want, you order. Kubanga manyi. Era nsaside mwenna batu mugenda okukola entweza okutajawule. Museveni kasitoma okukola ekintu ki azzaako gwe. Bwe kitwe kiri bakuwa sente ogenda okukola ekintu. Naye ne bakuteekako omulala akuliya bagomba okukikolanga naye kujjawo trace eri. Bwe batyo bakola. Bakusiga gendo kyekyagulanyi oba wakamukuba amasasi oba tunatuuka waka nga naye bakunyiga nga bakujjawo. Bwe batyo bakola. Genda owegundi obutwa olumala mu obutwa nga naye bakujjawo ng'ovaawo. Bwatyo bwakola taleka mukulu mabega naye emikulu nako gyamuyitirako obungi. Okitegedde bulungi. So kati ensi emanyi tosobola kutuula n'abantu ne muteesa gwe ekikintu kyakutta kuba mwe botta omutumbu aba avudde omuntu tafa. Let me tell you one thing, Mr. Museveni. Abantu tebafa. Gwe omuntu alaba nga avudde batafudde. Gosse mubiri n'omuntu asigalawo. You are forcing innocent Ugandans to run out of their country to see green pasture in the Middle East. Baba Salamu Ibumba, they are suffering, they are not paid. Gunoza anti basanyufu tebasanyuka. Gwabana bawanvu ibalinganga mitija amasanyalaze nengo bongo butono kubanga bayine bikolimo. Mukazi wali emmere mutege mugenda magulu kubanga ayine ekikolimo ayine bikolimo. Atambula atonya alinga generators ne za diesel tomanyi lwaki. Gwe kenyini batakuba mpiso kukyusa face naye wayika windows bakuba towulira. Ono muto wo salimu salari yawe byenda bitambulira kuba temuso temanyi muine ekikolimo. Mutabani wo ayina buli kimu ne windows ali ku Pentium. Ate Pentium takyasula kufuluma. Kati obwongo bonna brains are monke kubanga muline ebikono mutamanyi. Osulo gugumuka ekikutwala ku basawo bangami in fact mbadde nalidde. Era kantegeze public mwenda abadde mu Northern Uganda kweyo emisa gye bataddewo bifunga sinnamaliriza. Museveni bifunga tanagenda mu ggulu gye yagenze okusaba emisa yasoose basoose genda nakaseke ne basula ennaku zabaddenga 2 ne bakola rituals oba okusamira n'okukola buli kintu kyonna kye baakoze. Ne basamira ne basala ebisolo ne beetikka omusaayi ogwo bayina substance gye bagasseemu bwe yadde nga tannatandika kuga nti bamusonyiwe ayina ebintu byajje mu ccupa nayo wansi alyoka asama omusonyiwe kubanga basoose nakaseke eyo ewa Muganda gye basuze nga basamira before kujja waggulu. Kati bwanga otusse mu mbeera ng'olowooza nti osobola okuwunika abantu bonna mukulu eddagala lituuka ne lifuluka. Omuntu kati kale osobola okuloga omuntu nga ali economically stable oba financially stable oyo osobola omuwunika. Naye osobola okuloga omuntu ate nga economically ali bubi. Of course stress nebizu byasanga bigenda muzukusa owo wimuga nti wale situka olina okulya abaana balina okusoma ensi ekule Katonda zimba nyumba tonagula ploti eddogo ligenda kufuluka. Kati gwe omanya okola ekintu okulima omuntu kati oyavuwazizza abantu ng'ate bw'obaloga n'otamanya nti omuntu bw'omwavuwaza ennyo atuuka n'egyekyawo mu kwekyawa. Unfortunately eddogo limuva kati wayavuwaza abantu mu Northern Uganda oyavuwazawo mu East oyavuwazawo mu Uganda obasse kati basituka. They are doing what they are trying to wake up to revenge. Ate bajja ku revenge gabubi. Ate kati kino nkikubuulira buli omu yandibadde atambula ne passport ye. Museveni ne family mwali bane mutambula ne passport zammwe kino kibaga mutambula ne passport zammwe. Mutambula ne passport zammwe nzimba mutambula ne passport zammwe. Video wede tusinkane ku Lwokutaano okujjawo nga luwe kinaba kiguddewo ne video wede tusinkane ku Lwokutaano 13 mpeera mbatumiddeko mwenna mwebale kubeerako. Mwera.